oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Well, mbaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Mwebale kubeera mpozi nga ate mutulaba. Nze Sula Ssenyonga ate nga mpozi mbayisi mbabuuzaako mwenna ne mbagaliza okubeera nga mbeera mu bulamu obulungi, mwekuuma ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe, ate n'okubeera mpozi nga ate mutambulira mu bulamu obulungi, gw'alina obulwadde obw'okuziira, obulwadde bw'embeera yonna, sukaali, ebintu ebityo ebikwatagana n'okussa biki, beera mpozi nga wewala okubeera ennyo n'abantu abangi naddala b'otomanyi, ate tolumba nnyo gy'otagenda kubeera mpozi nga ate obaako amakulu g'ogenda okubeera mpozi nga tokolayo. Anyway, olunaku olwaleero njagala kubeera mpozi nga ate mbatuusaako ebbaluwa y'olwaleero. Tubadde tuludde nga tetukola bbaluwa olw'ensonga nti tubadde busy. Bbaluwa we ziri nnyingi nnyo. Kaserukaakano kajjudde. Kalogo n'abaluwa. Naye maama, just budde bwe bubadde bukyatukutte bukwasi n'endowooza katukomeo tutandika okubeera mpozi nga tukola ebbaluwa zaffe tusobola okubeera nga tuyamba abantu. Wabula njagala obbabuuza mwenna abasubscribing edda, abatufollowinga all the time, abatusponsoringa ne mututeekamu akadata bambi tubeebaza nnyo. Amos Mukisa, Imenansi, Shirat Love, Nabanja Oliver, Omongore Deriki, Nita, Mbuza Kuwaji, Kaziwe Bashi, One Nice Radio, naye bale kubeera mpozi nga ate otugoberera bulungi nnyo bambi, MP omulonde wa Kawempe South. Otegedde. Namaganza Angel, Susan Masembe, Waiso Freddy, Brian Easy, Nantambi Lydia, ate mpozi Semanda Richard, Sally Jogi William, ate Bwire Michael, okateko ne Papa. Mwenna tubabuuzaako. Njagala okubeera mpozi nga ate mbuuza ne ku Papa Godi, awo mpozi South Africa, wali kubeera mpozi nga ate otulaba bulungi nnyo. Abali mu UAE, abaana abakola mu biyumba bambi mwala kubeera mpozi nga ate mutetenkanya. Olunaku olwaleero nno ebbaluwa gye nnina ebbaluwa gye nnina olunaku olwaleero ebbaluwa gye nnina olunaku olwaleero ono agamba nti nze Juma K. Mbalamusizzaako mwenna abalabi ba Bokati TV, mwebale kubeera mpozi nga ate mutuwa amagezi ku nsonga ezitali zimu n'ebizibu ebimu, mwebale kutuyamba. Nze Juma K nga mbeera mu America, California. Ngenda okujja mu America nga embeera eyali mu Uganda teyali nnungi, era bwe ntyo natuula ne mukyala wange ne tuteesa tutya on how to live a good life. Bwe ntyo namutegeeza nti omanyi kangende ku kiyeyonkole ndidda nga tumaze okutereera. Nayagala nnyo okukolera mu America, naye nga obusobozi sibuyina, nga si byangu. One day a friend of mine told me nti the only way ey'okwanguya ebintu kwe kufuna omukazi omuzungu ne twewasa, olwo nja kufuna mangu empapula. Namubuuza, how can this happen? Kubanga by that time nali nkyali mu Uganda. I was still in Uganda nga sina ngeri ki gye nsobola kufuna mu mukazi muzungu. Bw'atyo nno mukwano gwange ono yanconnectinga to a lady, ate nga omukyalo ono yali mu German, era bw'atyo twakola enteekateeka zonna, najja mu Uganda ne tupanga obufumbo ewa registra ku Buganda Road awo mu Kampala, era ne tufuuka bafumbo. Bino byonna mbikola ng'omukyala wange ow'ewaka tamanyi, kubanga
nali maze okusalawo nti ngenda ekijja kijje. Munnange oluvannyuma lw'okufumbiriganwa omukyala wayita ennaku ntono nnyo n'addayo mu Germany tupange. Era bwe ntyo yapanga wayita emyezi mitono nnyo nga nange ndi mutaka e Germany, kubanga omukyala yali amaze okunkolera buli kimu ne invitation buli kimu. Mukyala wange oweeka owe Uganda namusiibula era ne mukuutira okwekuuma n'abaana baffe ababiri. Bwe natuuka e Germany omutima gwonna nga gundi mu America, era empapula zange eza Germany bwe zaatereera ate vibe gye nafuna nga yakugenda mu America. Nsobole okweyongera okukola okutuukiriza ebirooto byange. Empapula bwe zaatereera bwe ntyo napanga okusobola okubeera mpozi nga ate ngenda mu America. Mwanattu kyangu nnyo okupanga okuva e Germany okugenda mu America than okuva e Uganda. Era bwe ntyo nayingira America nenjiya era okukakkana nga nfunye omulimu, era ng'omulimu guno ngukoledde kati emyaka 10. Mu myaka gino 10 nga mpangapanga nafunayo omukyala Omumerika ne tuzaala n'abaana 2. Nga kano ke kalinga akakodyo ak'okwongera okunyweza n'okutereeza empapula zange nsobole okubeera nga nfuuka omutuuze wa Amerika. Ensonga yange eriiti siyawukananga na mukyala wange we Uganda, kubanga era mbadde mulabirira bulungi nnyo, muzimbidde ennyumba mwabeera, bizinensi ayina, namuzimbira n'ennyumba za rentals mwajja ssente zibadde ziweerera abaana n'okumulabirira. Wabula obuzibu buli nti njagala kuddako waka ndabe ku baana bange be naleka e Uganda, ate ndeete ne bana 2 be nazaala mu mukyalo omuzungu, kubanga njagala balabeko ewaabwe. Abaffe omukazi ali e Uganda munnyonnyole ntya? Saamugamba nti nazaala abaana mu America era takimanyi nti ndi mufumbo, amanyi ndi singo. Kyokka ne mukyala wange omuzungu naye ayagala tujje ffenna alabe gye banzaala okubeera safe eri abaana be. Nga bw'omanyi nti abazungu bawa nnyo priority abaana baabwe, ayagala amanye wa gye nzaalibwa. Ekyokubiri sibanga njagala kumubbako baana, y'ensonga lwaki alemeddeko ajje. Wano wensabira abalabi ba Bokat TV to advise me on how to go about that challenge. What should I do? Ntya okuleeta entalo abakazi tebagenda kuntabukira? Mbuuza nkole ntya? Wano wensabira abalabi ba Bokat TV okunyamba. Omukulu ono ye Juma K, California, America, gy'awangaalira. Yeetaaga buyambi bwammwe bassebo ne bannyabo abali ku Bokat TV. Omukulu ono yeetaaga buyambi bwammwe, akoze atya? Genda mu comment section yawo owandiikewo yajja kubeera nga afuna abiraba. Genda mu comment section yajja kubeera nga abiraba bulungi nnyo.
kale gwe wenna gy'osinzira okugira ng'otuwuliriza ng'otulaba tugamba oli wa kabi nnyo. Tuyambe Juma akoze atya? Alina omukyala e Uganda n'abaana 2. Alina omukyala Omumerika n'abaana 2. Owe Germany yali wakufunirako ompapula. Yali wakufunirako ompapula. Okitegeera? Tukitwale nti eyo yali ddiiru yo yaggwa. Kati challenge eri ku bakyala 2. Owe Uganda n'ow'omu Amerika. Yeebuuza akola atya? Omumerika ayagala kujjako Uganda, which is right, ayagalayo ku baana be. Omukyala w'omu Uganda amunnyonnyola atya? Nti nzija ne munno. Ekyokuleeta abaana kyandiba kale kinnyonnyolwako. Naye amugambye nti nzija ne munno. Bagenda kusula basule kuzimu ku apartments zibazimba. For the time being omukyala Omumerika gy'anaabeerako wano eno. Genda mu comment section tunnyonnyoleko omukulu ono akola atya, tumuwe ku magezi. Tova ku Boka TV, nze Sula Ssenyonga. Katumba Umar ogamba otya? Ate mpozi nembuuza ku Benoni tunyefunza. Fadi ogamba otya? Ate mpozi zinakaziwe Prosi nembuuza ku ate mpozi Nanyonga Shuzi naye barakubeera ngobeerako Kobusinje ogamba otya? Ate mpozi n'abala mwenna abatula ku Boka TV. Temuvaawo, tukomawo n'ebirala bingi nnyo. Entambula bw'eneeba eteredde bulungi nnyo, tujja kubeera mpozi nga tubatuusako ku baana banneyimbira byange abo omu ku omu. Bulamu butambula buti eyo nga bwe tukyayiye ekyokukola naki kye tuzzaako okulaba nga tufundikira finals zino. Naawe oli waddembe otugamba nti okusinziira ku step we twatuuse tusobola okukola bwe tuti. Noti 754684 ye namba yange, ne tuweggana ku magezi ne nga tuusaayo ate mpozi mu kakiiko bannaffe be tukola nabo. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli. Bokati TV